musango twagutwala mu kkooti naye nga bwe muzemulaba baganda bange kkooti yalaga kyekubiira twagireetera obujulizi nga bwe mubulaba wano nga bwe muli videos ez'abasirikale n'abapoliisi ez'abamagye n'abapoliisi nga batikinga obululu videos zalimu obumenyi bw'amateeka obw'ekitalo twabaleetera evidence ne affidavits eziraga nti akakiiko k'ebyokulonda wadde kaalaga nti abantu mu bitundu ebisukka mu 1,000 Gen. Museveni yali asinze byali bikyamu mu 10 n'ebikumi bya polling station oba walondebwa baali balaze nti abantu 100 ku 100 nga bwe beewandisa bwe baze ne balonda naye nga bwe nze banyonyola mu bitundu bingi nnyo abantu abasinga baali baafa era death certificate oba certificate esikakakusa okufa kwabwe amwezire awantu awamu abeewunyisa ewaffe Gomba ku kyalo kye bayita Lwaweeba gye tulina ab'eŋŋanda zaffe abeewandisizaawo naye nga tebalonda kubanga abamu baali banoonyezebwa nga badduse abamu baali bakwatiddwa ate abamu baalina embuto enkulu batasobola kubeerawo naye mwami byabakama ye najja n'agamba nti abantu bonna nga bwe beewandisa balonda tulina obujulizi omuli zi death certificate eziraga nti abo abantu ezono ali registered ng'omulonzi naye yafa ng'ebula omwaka gumu akalulu kabeewo naye nga mwami byabakama akulaga naye yajja n'alonda n'ebirala ebifaanana bwe bityo obujulizi bungi nga bwe mbulaba bano basebo ne banyabo ekkooti ensukulumu yabugaana naye ate ng'obujulizi obw'ekika bwe kityo ekkooti ensukulumu yabukkirizanga mu misango gy'abantu abalala gye baaloopa mu 2021, 2026 ne mu 2016. So ebyo bwe bibeera bwe bityo twasalawo nga tumaze okulaba nti ekkooti ensukulumu ne Ssaabalamuzi Owiny Dollo alina kyekubiira ate nga yali asinkana Gen. Museveni mu Lwatu era tutegeezebwa nti baali basinkana ne mu kyama twalaba nga tagenda kuba bannayuganda bwenkanya okugyayo omusango ogwo oluvannyuma lwa mwami byabakama n'akakiiko ke ak'abantu 6 nga bamaze okulinyirira eddoboozi ly'abannayuganda lye basitula nga 14 January n'oluvannyuma lw'ekkooti ensukulumu gye twakisuubiramu obwenkanya okukakasa nti egenda kuba bannayuganda bwenkanya twasazeewo tugyeyo omusango era olunaku lwaleero basebo ne banyabo mu butongole njagala okuloopa omusango ogwo eri mwena bannayuganda era nga njagala okubategeeza nti mwe mulina obuyinza okweramula ku nsonga eno. Ssemateeka owa Uganda abawa obuyinza mu kawaayiro namba 29 okwekalakaasa mu ddembe nga temulina isi. Nkiddamu Constitution ya Uganda ssemateeka mu kawaayiro namba 29 ebawa eddembe okwekalakaasa mu ddembe nga mulina okwemulugunya. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo eri mwenna ababadde babuuza kiki ekiddako oluvannyuma lw'okuyita mitendera gyonna gyonna nga tubadde nga tubategeeza era oluvannyuma lw'okubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa bannayuganda mwe mugenda okukola okusalawo okusembayo. Njagala okutwala omukisa guno okubakoowoola mwenna bannayuganda gye muli abali wano n'okwetooloola ensi yonna okusitukiramu mu ddembe nga temulina bwisi mwekalakaase balage butali mwekalakasa mutya mwekalakasa mu ddembe mwekalakasa nga musitukiramu nga mugenda ku zi woofiisi ezikwatibwako okwetoloola eggwanga lyonna naabo abatasobola kiri eri gye muli basebo ne banyabo okwekalakasa mu ngeri yonna gye muba musobodde oba obwongo bungi bwe tulina bannayuganda kasita muba nga mukikola mu mateeka ate nga mukikola emuyiwa musaayi. Twagala okwekalakasa nga tubanja ebintu 4. Okusooka nga bwe tubalaze nti okulonda kwali kwa mazima n'ebwenkanya ate mwami byabakama n'akakiiko ke k'ebyokulonda kalangirira kifu. So tubanja obuwanguzi bwaffe kubanga twawangula. Tubalaze oluvannyuma lw'okufunako zi declaration forms entono endala nga baziwambye era ze twalina ne tukozesa ezo ez'amwami byabakama newankubadde zaalimu okulugu n'ebirumira bingi kiragibwa lunye okusinziira ku declaration forms ze tulina wano twakalulwako twakawangulira ebitundu 54 n'obutundutundu 19. Singa tewaliwo okubba oba oliawo twandiwangulidde mu 8 n'omusomo. So n'olw'ensonga eyo tubakunga bannayuganda bannaffe mwenna gye muli okusituka mwekalakase mu ddembe nga mubanja obuwanguzi bwaffe. Nsonga ey'okubiri twagala okwekalakasa era obayita mwenna mwekalakase mu ddembe nga mubanja abantu baffe abazze bawambibwa nga bawambibwa mu zidrooni ne mu motoka endala ng'era kino kibadde kikolebwanga mu biragiro bya mwami Museveni. Twagala amagye poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bikumyewo abantu baffe oba balamu oba bafu.
abo abalamu abawambibwa kati abamu bali myezi abalala wiiki abalala nnaku twagala bakomezebwewo abakyali abalamu twagala babatuwe embagirawo bwe bagamba nti babalinako emisango babaleete mu kooti ezikkirizibwa mateeka abalwadde babatuwe bwe batulugunya nga bakyali balamu babatuwe bebejjanjabire kubanga abantu baffe bwe basse naye nga tebannabatuliza twagala batuwe emirambo gyaffe tusobole obaziika mu kitiibwa twagala bantu baffe twagala obasaba muveeyo mubanje abantu bammwe mwe bamaama abakyala bawambibwako abantu baabwe abaana bwe batutteko bakitaabwe ne bannyaabwe n'abazadde abawambibwako abaana baabwe twagala okubasaba tutukiremu kubanga yemwe ansa ensonga eyokusatu twagala okubanja abasibe bonna bonna abaasibwa nga tebalina musango wabula nga basibwa olw'ensonga olw'ebirowoozo byabwe prisoners of conscience aba political prisoners bonna tubagala kubanga si musango omuntu okuwagira omuntu omu n'aleka omuntu omulala wena mujjukira ti campaign team yaffe yona yawambibwa ne babakwata ne babatulugunya mu nkambi y'amagye Kasajjagirwa ne babakolako ebikolobero bingi nnyo ne bamala ne babatwala mu kooti ey'amagye ne babasiba twagala babatuddize mbagirawo sembayo twagala okubanja Mwami Museveni alekeraawo okwata bannayuganda abatali bannamagye ne babatwala mu kooti ez'amagye amateeka ga Uganda gakiteeka lunye nti abantu abatali basirikale tebalina kuwozesebwa mu kooti z'abasirikale so n'ensonga ezo twagala okubakuwola mwenna abasebe ne banyabo bannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'abali okwetoola ensi yonna tusitukiremu mu ddembe kubanga kikkirizibwa mu mateeka constitution ebawa eddembe eryo mwekalakase mu ddembe kubanga bannakyemalira bawulira ddoboozi ly'abantu mwebale nnyo mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yange. People power, our power, people power, people power, our power, people power. Please be seated. The journalists look like they are contented. They don't have any questions. Oh, now their hands shoot up. A very quick addition before we take your questions. So we have showed you the DR forms, declaration of results forms, and we have over 25,000 of them. And the President has told you 7,000 are still in police custody and 2,000 we were denied the ability to get them. But it was ours, and then we were able to make room with those of the EC, even though they had so many challenges. And we did a tabulation, which gave us a total of 54.19%. And right after here, as we now have soft copies of these declaration of results forms, we're going to upload them on our website. That's www.nupuganda.org. That's www.nupuganda.org. There are so many, we can't have them on Facebook or Twitter and so on, but we can be able to upload them on our website. Of course, Mr. Tibo Habura and his operatives are very notorious for trying to destabilize us. That's why they shut down the internet, social media, destabilize our youth. We hope that will not mess up with our website. We want them to keep challenge what we are going to put on our website. So we are hoping they will not tamper with our website as we upload all these DR forms for Ugandans to be able to see how the election did transpire. And this 54.19% we are saying was given as a result of all the ballot stuffing and all the other challenges that did happen. This is what we have as is. President wa Babagambye, tulina DR forms